nti amawugwe gano bwe walwala ku TB omuntu alwala ku TB yenna ng'oli walwala ku TB oyina enkovu za TB totawaana genda kata bagenda kuzza omuntu eyayina hepatitis B obanga omuyina totawaana genda kata bagenda kuzza Uganda munange wena ayagala okujja mu ggwanga ery'ekata by the way abantu balowooza nnyo ku kata yokayoka opportunities nyingi eziri Dubai eziri Kuwait eziri mu Saudi Arabia kubanga bannange bangi bendayo bavudde kata n'agenda Saudi Arabia n'afunirayo emirembe n'agenda Dubai zo bagamba teri emirimu naye nga bali bangi bagenze n'afuna emirimu so gwayagala okujja ekata kinyinza okugamba emirimu weegiri nanga my friend I call Alfaza nemugano I go back where I'm working from kati mukudda wenti mbaza gap eyitawo okuyingira mu kisaawe nenyingira buyingizi nti nentuula ntwada kikanga asato mwana mutwale mu Agape Christian School ebuwama somero lya mulembe nnyo ebizimbe abasomesa ensomesa byonna bya mutindo ddala somero lya kisulo kyokka okuva ku nasale okutuuka ku kyomusanvu twala omwana omuwandiisa olwaleero okuwandiisa kwa mitwalo 5 school fees shekisa emitwalo 65 gyokka nga kisulo Agape Christian School buwama lisangibwa buwama kuli Katebo kilomita 2 okuva ku Masaka highway kuba kusimana kumanya ebisingawo oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda awe wa mukwano gwange abakadde kabatabaale nga talina we abasiddi omusunsuzi erinnya lyange agaliwo YouTube channel kwe tuli eddoboozi taagufumuko nga omanye ebidduluza byatandise dda naye tujja kubanga atutambulirawo mpola mpola omukulu gweni naye ajagenda maaso n'okuba nti ababuuzaako tugambe ebigambo mikwano gyange mwenna abatula ku YouTube channel ya Agaliwo abali mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo abali ebweru w'eggwanga bitundu bye Boston mikwano gyange bali awo bali Boston abali Hungary Dublican mu bitundu bye Budapest mbagala nnyo mikwano gyange mwenna abeekumidde ku mukutu ogwa Agaliwo Hungary kwe bali mikwano gyange bangamba babeera nnyo ku mukutu ogwa Agaliwo nobale nnyo kubanga mu subscribinga ate na subscribinga nkusaba nawe subscribinge returning subscribers muna tubeyanziza nnyo amanya Sembatya Colin Dakunya the black man black man olunaku olwaleero nze mulina wadde nga we twakolette ebidduluza byo bikyagenda maaso n'okubanga bitambula naye tekijja tugaana kubanga tuloolinga omukulu ono gweni naye olunaku olwaleero omusajja abadde kata era yagenze maaso n'okuba nti experiencing a World Cup gwe twakagenda maaso n'okuba nga tumaliriza n'embeera bannayuganda mwe babadde batambulira embeera yonna ng'egenda maaso n'okuba nga etambula so emboozi yaffe egenda kuba erotatinga ku bannayuganda abali ekkata so mutuule mukalire tugende maaso n'okuba nga tuloolinga okusookera ddala ofuna otya ekirowoozo nti ekyokugenda ekkata wadde ng'ensi endala zaaliwo okusookera ddala kata nali sigimanyi mu bwongo bwange so kata eno ekirowoozo wenkifunira World Cup buli omu emboozi eri mu Uganda World Cup so ebirowoozo byaliwo bingi nasooka nenfuna visa weze Dubai so Dubai nga akasente katono muuko kati wenkampani neŋŋamba kasente katono muuko ne baŋŋamba akasente kano katono muuko so nga ate kata waliyo World Cup kwa essaawa buli omu nga kampani gy'otuukako buli omu ekirowoozo kyalina kya World Cup ng'akulaga nti essaawa zino akasente kayinza okuba katono muuko naye mu biseera bya World Cup akasente gana wala kanji muuko awo nange wenfuna ekirowoozo neŋŋamba wano waliwo omulamwa ate nga munnabyamizannyo yenna neŋŋamba wano waliwo omukisa okubanga nange ntuuka ekiseera ndaba ku mupiira wali ogwa World Cup okubeera nga ate nyumiza ku baganda bange mikwano gyange oba oliawo ne ba YouTubers bonna bali wano okubaga nti World Cup yeffe abaaliwo abaamulabira ddala era nga emboozi ffe tugiina mwena ayagala okubeera nga amanya ku World Cup ntuuse okubagamba ekyali mu World Cup alright so kati womaliriza okufuna ekirowoozo ekigende kata no processing akasente tekaali kangi muuko kuba ogamba nti omusaala gwali mungi kitegeeza n'akasente kayinza oba kaali kangi boy akasente ku kaali kangi muuko naye mpola mpola okwata wano okwata wali ng'omuntu yenna abadde mu kibuga ng'ayiriba onoonya akasente mpola by the way n'okusookera ddala nti nafuna visa wayitawo emyezi ndooza ngenda nga nfunye visa bannange ne batambula nga batambudde bonna nga nze kyanzoganyaamu ke kasente
so nenoonya akasente mpola kwasaganyizaako ono nga wemanyi si byangu naye eventually akasente nenkafuna nensobola okuba nga ate ntambula olw'ensonga nti nali maliridde okuba nga ate ŋŋenda mbeera omu ku kitundutundu ekigenda olwa world cup n'okubaawo mumanye nti ensi etambula weeti kuba nalina bingi byendowooza mu mutwe gwange nga ndaba kati wentuuse n'okuba nga ate mbituukiriza nga Uganda kiganyemu nenga kangezeeko wano kiyinza okugguka input yali wakati wa sene meka go wagenda 2 20 mugumu input ebiseera ebyo yali wameka abasajja ogende Qatar by then milioni 4 ku milioni 6 kwanze wentukira okubeera nga company yangamba milioni 4 zenja okubanga ngendera naye bakusaba 4 mulimu bine biyitamu nti of course medical registration n'ebirala ng'ebyo okakana nga ali milioni 5 then nange nengamba wange saga atuuka eri banzize baziza abantu bangi nengamba kati nze nganze company webe government medical wayo njikoze nenjiyita kankole neyange ninga nenkola medical zange 2 ninkakana nga okubeera safe nemekudda tebayinza otuuka ne bagamba mawugwe malwadde ate ekibumba akataago nenziramu nenkola medical full check up okakana nga ne milioni 6 okubanga ate nsitula okgenda mu ggwanga eryekata kati nga tukyali awo nga tetunneeyongera mu mboozi yonna omuvubuka ali eyo ayagala ogende Qatar kuba katero tuli ku baana balenze kuba tewali mu kiyumba tobimaye ebyabawala omwana omulenzi yenna ayagala ogende Qatar essaawa zino ng'embeera bwetambula input eyinza kubeera sente mmeka na biki byayina okumanya nga as of 2023 December omwaka tugumalako tuyingira 2024 omuvubuka yenna ayagala ogenda mu ggwanga eryekata kyenyinza okusookerako okugambira nti emirimu gyo weegiri naye olina kubeera nga oli mumalirivu okukola kata nsi abakozi kubanga ekyakula bukuzi kitegeeza bakyazimba nzimbe bubeera nga oli mumalirivu nti ŋŋenda kukola ekyamazima sente ogenda zifuna era ojja kukola naye wojjanga ogamba nti akaŋŋende nnoonyeemu konkomewo kata ejja kuba ekulemye kubanga abasajja each and every day company ejja negamba nti twagala kuzimba kizimbe ekyo ne bakizimba ne kiggwa wekiggwa kitegeeza tukyalina mulimu bagenda kuzza waka kati okunoonya omulimu ofune wala osobola naye process mpanvu muko kubanga bino byonna nambigiseemu kati omuntu yenna ayagala ogenda mu ggwanga eryekata kimanye nti genda ng'oli mugezigezi nti kyenfunye kyonna kyekyo nina okubeera nga ate tetenkanya bulungi okubanga ate mbaawo kubanga otatetenkanya bulungi kati eba ekulemeredde naye nga emirimu weegiri kasente weekali input essaawa zinayinza okuba omungi muuko olw'ensonga nti dimandi weeri eyabakozi engeri waliwo expo egenda okugulaninga paka mwezi ng'ogwa March so dimandi y'abakozi weeriyo naye nga gwe ayagala okgenda ojja kufuna visa zeekwatamuuko oluusi naye nga ate nkakasa ogifuna n'otambula n'ojja n'okola kuba kampani zingi zetaaga abaana tuziraba eyo mbaga twetaaga abaana 10 abaana 2 ate nga kwegamba emirimu gyo weegiri beera mugumu nti kampani wogisaswa sente zo ojja tambula ojja okole teriyo bufere buli sente gyokoledde bajja gikuwa wabeerawo obufere bwonna osolopa minisitule n'ogaba nange akasente kange we kati bakola ki baakalya era mu budde obutali bugere akasente komala n'okafuna though it's a process naye nga omuvubuka yenna ayagala ogende kata beera nga omanyi nti ŋŋenda kukola bw'oba toli mukozi totawaana kuba bajja kukugoba oleme kudda kata olina kuba mukozi okubeera ng'oyingira kata okubeera ng'omalako gwe estimation olowooza essaawa zino omuvubuka ategeka ogende Qatar yeetegekere mu kasenti kali wakati wa mmeka ne mmeka awo of course milioni 4 ku milioni 6 okusinziira ku mulimu gw'osookerako omanyi visa zisinga ofuluma essaawa eno zeza cleaning nti oba oyagala cleaning toyinza twala bbanga ddene so babasaba milioni 5 though oluusi companies ezimu zifuna deals nga nsava ne bagamba gyatayo 3 naye nga bw'obala ekitono n'okusaba ekingi obeera disappointed so kyovola oluusi omuntu mugamba nti tobala 3 ze nkugambye bala milioni nga 4 gattamu emu eri extra eya miscellaneous bigwa bitalaze oluusi ofunyemu wano weetaaga transport ng'oyo biki ebyokulya so toba disappointed nti bala milioni 4 zijja kumala bulungi okubanga ate otambula of course oyagala emirimu emirala egy'enjawulo nga security driving byeyongeramu okwo jakwongera milioni input yeyongeramu okwo milioni nga 2
kwe mu kitundu kwe gayinzo ba 6-7 awo naye ng'emirimu gyo weegiri ojja kujja okole estimation yeeyo tho omwokwetagana obungi ne kampani bayinza okusalirako obukwongeramuko kisinzira engeri gy'ozeemu ng'oyogera kwawe ojja ng'obagamba nze sirina buzibu sente ze muŋŋambye zeezo era nabo bajja kutwalira awo naye bw'ojja n'obaganza embeera eyange ndi mwana waffe embeera weeti ne weeti bakugiramu yakugattagatta kuba naffe era embeera gye twatambuliramu nti ojja akasente kangimuuko nebagamba embeera yakugattagatta ne bakutemeramuuko ne bagamba kati wabadde miliyoni 4 ojja kujjamu 5 zibeere 4 kitundu oba 3 kitundu bwe tutyo tukwatagana mpola mpola nembeera nga tewosobola okutambula kati omuntu agenda ekkata ayinza kwewala atya okuferebwa ng'ali mu process egenda ekkata yewala atya okuferebwa ng'ali e Uganda ne bw'aba atuuse wakati kati awo before and after ayinza kwewala atya okuferebwa gwe ku kitono ky'omanyiiko of course obufere bungi nnyo cases nnyingi naye kennyini namikwano gyange bafeze mu mbeera ng'eyo nga baagala okutambula naye kisookera ddala nti visa z'ekkata zibeera online ogenda mu system n'ogikebera n'ogenda ku Google n'otekamu nti visa check kata visa check bajja genda bagikulagira otekamu passport number bajja kukwata information yonna nti visa oba eri under process oba eri processed so gwe wena nga bagambye nti visa y'ekkata efulumye oba yagatambula genda okebere ku Google ebintu biri digital kati tewekyaga kukebera company bakugambe visa yafulumye nga tenafuluma gwe kenyini passport number beera nayo mu mutwe oba funa woogiwandiika company tugambe in case nga holdings passport yo mu mbeera nti bagambye nti visa tugambe efulumye genda ku Google data wa layisi funamu data wa 10 dakika nga 15 ku 2 n'okebera nti kata visa check passport number n'ogitekamu ti ndi muna Uganda then n'okebera mpola mpola bajja kweta process yonna nga weetambudde visa obeere ng'ogifuna then oyo ye muntu ali e Uganda atuuse kata by the way nga tunakwera ng'otuuka kata ng'oli Uganda visa gy'ofunye gye bagambye ya company ki nti company tugambe ogenda mu Qatar Petroleum ogenda mu Qatar Airways ezo companies gye ziri ku Google genda oginoonyerezeeko eri mu kitundu ki bagambye gaba sente meka kwebiri byonna ku Google ddala kituufu enoonya abakozi ku Facebook kweziri Facebook TikTok ewali verified ojja kulaba buli kimu nga kwekiri waliwo n'omukutu ogwa Qatar Charity ojja genda Qatar Charity buli company yonna eri mu Qatar ng'eregera abakozi eyinamu akasente ejjateekayo twetaaga abakozi webati akasente tugaba wekati so toferebwa muganda wange wena ali e Uganda ne bagamba nti company weti ekwadde visa nga tekuwadde olw'ensonga bino ebintu babyeditinga bweditinze nina abantu bangi bendabye nga bafeeddwa mu ngeri ng'eyo oli akwata visa yandibadde eyo najjawo erinnya lyo nantekawo eryange ogenda mu system ogikebera nga kituufu visa gyeri naye ngeri mannya ga muntu mulala visa number ntuufu naye nga jukira visa bw'okebera ku online tekulaga mannya nti Abbas tekulaga mannya ga muntu oyo so nga atekwata visa number under process oba processed kati gwe muggwe obeera kirabye ekyo n'ogamba nti akituufu tebanfeze naye nga ate visa oyo ya muntu mulala so nga tonnaba kubeera ng'olinnye ennyonyi kuba ogenda tuuka eri ku airport bagenda kuzza bajja kuzza tojja kubeeramu kuba tolina ogenda mukola tolina mulimu oyinza ofuna omukisa n'oyita ku airport byonna biyitamu bulungi kuba abaana bangi tubalabye n'afuna omukisa n'ayitamu n'atuuka eri naye waatuuka company expectinga muntu mulala baweetedde muntu mulala kati awo oba otunnyonnyola awo ng'omuntu atuuseeyo nga baamufere e Uganda company zeeri ekisookera ddala kino si mububi naye nga ge mazima company egenda okukozesa e Uganda kiringa gwana e Uganda nga beetaaga omukozi bw'oba weetaaga omukozi ng'ogenda mujja mu kyalo ojja weereza transport bamuleete ajje ogeka muguleyo ku bugoye bw'atandikirako okubeera ng'atambuliramu kati company eri ekkata nga yeetaaga omuntu okuva e Uganda bagenda kukoleza visa ne air ticket ezo company za Uganda zisaba ssente bakikola mu bumenyi bw'amateeka naye nga si mububi kino kyengezaako okubalaga nti system eri engeri gyetambulamu zino ssente zibakusaba company zikola zifacilitatinga transport costs zaabwe zifacilitatinga rent waabwe aba company ne data waabwe n'okunoonya emirimu zaabwe wano naye wootuuka eri company ekusasulira buli kimu visa ticket ne medical so wootuuka eri company nga-expectinga muntu baba bakumanyi ekifaananyi kibaayo passport number bagiina ba-expectinga numbers weziti era bajja kubuuza gwani amannya go bakutunule mu system yaabwe oba toliimu company muno ebeera forgery bayinza n'okusiba so muganda wange wena beera cautious ku kintu kyogendamu sooka obuulirize nga tebannakufera
kwata passport yo giteeka ku Google checking ubakwata information nga yeyo yiyo well and good ojja kutambula ogende bwe kiba nga tekiri makubo matuufu bajja kuzza ate bwe bakuzza tosobola kuddayo ne wookola otya bakubaninga for good though oluusi babaninga abantu nekitwala 2 years 3 years 5 years okusinziira ku musango gwobadde nagwo ndowooza ne baani baani bakaisera naye forgery impersonation nti omuntu azze mulala n'abadde mu system mulala bakubaningira ddala for good bana Buwarabu tebasaaga Muwarabu muntu muzibu nnyo ye muntu ali strict tasaagira ddala ajja kugoba mu nsi ye bayinza n'okukusiba bana babasiba nabera ebbanga myezi 3 myezi 7 mwaka ng'ate okumutu okufuluma balina musondera ssente ng'atembera gy'ovuddemu ewaka si nnungi akasente ogaseka gatte so olina kubeera mwegendereza nnyo oyitemu ogenda okole yes kale thank you kati tujja kukomawo kati ku side yo omalirizawo ku processinga kuva Uganda otonnye Qatar first time yo tolina kyomanyi tomanyi kadda ku mbeera kyeyagenda maaso twali nyenyonyi abantu twalinga abaana nkaaga kima yenyonyi ye yasooka yenyonyi yange yasooka kwa mbadde ntambula nnyo nga nfuluma ndozo bimanyi byonna ntambula n'ogenda Kenya n'ogenda kuwa n'oyitamu naye ng'ebisese nga ntambulira ku ttaka so nengamba kanfune ku experience esooka y'ennyonyi mu kutambula ekyamazima ku airport yawo twasooka tya nnyo nze n'ebigambo byambula ku airport nga nnize kimu kutuuka mu nnyonyi nesimu nagijjako nga bankubira otuusewa muzeyi wange yatakkiriza nti ngenda linnya ennyonyi kwa namugamba on the last minute nti ngenda tambula so tutukawo ku airport of course companies zino zirina ba agents baabo bebakolagana nabo ku airport nituyitamu paka ku nnyonyi munda twali abaana nga nkaaga ffe tutambula bulungi otuuka e Qatar twali mu biseera bya first phase ya covid ng'eggwamu eti nga tumaliriza covid esegeza 20 nga aggwa no twatambula mu around June nga phase esooka ewedde tugenda mu phase ey'okubiri ya covid okutambula kukkirizibwa nga kukkirizibwa by the white naku by president n'ayogera ng'agamba ku bya airport n'entambula yonna so twali tuligamba katusabe Katonda tuyitemu bulungi agenda okwogera nga tuyiseemu kapuresha kaali kangi nnyo so yefe abaana abatambula before president okwogera nti airport zigenda kubeera zikuddamu okukola buli kimu zaali zishuminza okukola naye nti pressure yaliwo eyo tebannabigula bulungi of course Dubai yaggalawo by then era abaana bagenda Dubai bonna baali cancelled Dubai yali egaddewo so ffe tufuna omukisa twayitiramu awo then ne tulinya ennyonyi yaffe esooka paka twalinya direct paka Qatar okutuuka e Qatar of course baali batulinze entambula zaali limited nti nga teba expecting transportation okuba nga eri so active nga olaba mu Uganda nti buli kimu kyali limited kutuuka wali basi nga zitulinze okuba nga tutambula so tuukaawo buli omu namutegeka ntugenda mu bus baali batulinze nga balina ebipande mutuuke wano ne batu receivinga buli omu namuwa essimu of course system yali nnungi buli omu bamuwa essimu ne line empya nga kuliko data kuliko calls gosobola okubira abantu b'ewaka bagenda natuuse bulungi ne tutambula paka mu quarantine tugenda mu quarantine gye twabeera okumala ebbanga lya mwezi nga gumu era badamu ne babakolako check za covid of course swap yo toyinza gyewala swap ogituukiramu wakava ku airport after 2 weeks noddamu swap after 2 weeks noddamu swap okakasa ddala mbutuufu tolina covid kwabe twagenda nabo twava e Uganda nga bali negative tutuukereyo bakebera nga bali positive ne babajjamu abo ne bagenda nga twali nabo so era mu process eyo tukyali mu quarantine ne bafunayo era abalala nga bali positive so fa abaali ba engaginga nabo balina okuddamu botukebera kulaka nti tewali muntu alina covid so that's why swap zaali nnyingi muukaawo nga toyinza kwewala kwasimula naye eventually twavaayo bulungi nga tufunye covid tutandika ate okubeera nga tugenda ku camp gye twasookerako tutuusewo ku camp natugamba mugenda kukola twatuula omwezi mulamba nga tetukola tukese tugaanange bannaffe bakola ffe nga tetukola nga ttagali eva kuki no company zino zibeera nti balina abantu bagenda mu vacation owa vacation amala kuvaawo okuteekawo mmwe ate ffe bannayuganda basobola okukolera company eyo the very first kuba twali ba suppliers tulina Qatar Petroleum tulina Mpark tulina Nakilat company yaffe yali nnene nnyo y'abakatari so of course eri under government so twali ba suppliers kati nga twayinza baleeta nga wakyaliwo bali
ffe bannayuganda abasooka so nga balina okubeera nga batubriefinga tukuba bifaananyi tukola the IDs. Of course tusagenda ku mulimu nga tolina ID naye twasooka genda ku fingerprints tufuna IDs zaffe medical kuddamu tukebera over Uganda ng'omanyi kiwedde over Uganda bakebedde bulungi olutuuka wali baddamu full check up ate enzibwe nnyo bakebera buli kimu era abaana bangi bagwira naawo nti omaze tukomazeemu myezi ng'ebiri 3 baddamu full check up era abangi bagwirawo bambi era bannaffe bangi batweyawulako ne babazze waka nindako bo medical bwekulema ng'oli Qatar medical eno kanjikulage bulungi muganda wange nti amawuggwe gano bw'oba walwala ku TB omuntu walwala ku TB yenna ng'oli walwala ku TB olina enkovu za TB totawaana genda Qatar bagenda kuzza omuntu eyalina hepatitis B obanga omuyina totawaana genda Qatar bagenda kuzza omuntu alina HIV ng'oli positive totawaana genda Qatar bagenda kuzza ezo ndwadde 3 toyinza kubeera mu Qatar bajja kuzza baba bakiriza nti olina full potential era bagamba unfit for duty mulimu n'abantu just nga bagambye amawuggwe manafu ne bakebera mu system ng'ekifuba kyolaba oli wa kiwago ayina amaanyi ne omukebera ngali unfit for duty nga tewalwala toyina bulwadde bwonna naye buli wobeera ng'ogenda mu gym ositula ebyuma wegerera ekipimo ky'ebyuma by'ogenda ositula si kusitula buli kyuma birako ne instructor akugamba nti situla wooti kwa obeera nga tolina instructor yenna ojja kukyama mawuggwe gakyame ekifuba kikyame obeera ng'oli mu kagundi kamunaana ugetukale bakega ekiwaga akiina ali unfit for duty bajja kuzza medical kintu kikulu nnyo woogigwira togenda kufuna ID togenda beera mu Qatar then woogwira medical oluva ku medical webati bakuvuga paka ku airport paka waka ebintu byekusanga ku airport so ensonga ezo za medical nkulu nnyo bannaffe bangi baddizibwa ewaka mu bulumi obungi mbaddemu ebbanga ttono nnyo babazizza ewaka olw'ensonga ezo eza medical so badde ngamba ali medical ne baddamu ne babakola check up neddamu butaawo batukebedde jukira bannaffe basooka tugamba medical y'abano woogigwire owedde tuka twakola medical Uganda tuyita pulesa n'erinnya nze n'okugenda ku medical saakebera jukira okebera online nti oba wayise bw'okebera online otekamu amannya go visa number yo ne bakuleetera nti wayise kubeerako fit for duty oba fit bw'olaga no fit for duty either kudda Uganda bakola chance ate bagamba kyolwadde mpozi ng'ofunye omukisa n'ogera ne doctor n'akubuuliza obuzibu bw'olina naye osabisinga tebagamba weekanga bagamba nti moloka ya deportation ekulinze okuzza ewaka oba moloka ya kampani yo nekuzza ewaka so ffe twafuna omukisa nze saakebera nakebera olwava ku medical bw'obeera unfit for duty nga bagenda kuzza e Uganda tebakuteeka ban mu passport no there is no ban tewali ban kubanga tolina buzibu bwonna nti obozeza musango ezegezo osobola otuuka eno n'oddamu no-reapplying singa oba oteredde bulungi ng'oli mulamu bulungi amawuggwe gateredde bulungi ng'otegedde obuzibu bw'olina gw'ogenda Uganda babuuza nina buzibu ki ne bakiddemu ne bakukebera bakubuulira obuzibu bw'olina osobola okuddamu n'otambula n'ojja Qatar n'okola if not that tosobola kuddamu otambula kyakola kyekimu ojja kudda ku medical era ogigwe bakuza Uganda bw'okikola emirundi egisukka mu 3 bajja kubaaninga kuba oba osusse oba walwala dde ate nga tokkiriza kati obadde okyanyonnyola wali nti medical y'okukebera nze saakebera bannange bonna baakebera era baali unfit for duty owalabanga agamba kyabadde kiti ekityo nga yeebwalabwala nomanya nti oyono kale kakaweddemu nze nabagamba najja nsabye essaala gye nasaba wano e Uganda nga manye genda kumpisaawo bakadde bange basabye mikwano gyange basabye so wenatuuka naga sigenda kukebera nze manyi nayise nibanga weegumye nnyo naye nga nze nkimanyi nti ndi mugumu nnyo nekebeza kampani yankebeza nange nenekebeza nze nganze so nali mugumu nnyo nti byendiko bituufu ubagambye nti byalaali si byalwali era within like 1 week niwajja ntwala results zaffe nga tuli fit for duty era wiiki eyaddako moloka nejja nentwala ku mulimu tandika okukola okay kale nga sinagenda wala olulimi olwogerwanga mutuuse Qatar lwali lutya mwakwatagana bulungi mu lulimi nze nafuna omukisa nga wenkugambye twatambula bannayuganda bangi
kuva mu company yemu. Companies of course zamajinga awo ne batambuza bananga bangi. So twafuna omukisa twasangawo bana Uganda basookawo nga balinga mukaaga. Kati ffe nitwegatta nabo bana Uganda. Kati nga olulimi jebaleko kale nawe jebale oli otya mpereza kino mpereza kiri. Kati tetwakalubizibwa nnyo mu lulimi. Of course oli kyayogere notakitegeera tuli mu amabangale aba Nepal aba Pakistan kyayogedde notakitegeera munna akugamba abadde agamba kuweereza kitiyo agamba weereza crate weereze box eyo kwa tulina mu batasoma nafuna omukisa n'atambula nga tayasoma n'oluzungu talumanyi naye nga gwamugamba agambye box gye muweereze kubanga twali bana Uganda ffenna nze nkwedde mbana Uganda kuva lwe nagenda kyova sikalubiziddwa nnyo mbeera ey'olulimi olwo n'Abawarabu abaliyo Buwarabu be Qatar sibe Buwarabu be ne Saudi Arabia naye walala bayivu basomera mu America universities mweziri ezensi ez'amaanyi basomera ddala ginayogera oluzungu n'olowooza simu Warabu muzungu takalubizibwa mbeera ezekeza Abawarabu be Qatar sibe bano ba degree ababogera ayogera oluzungu olwoza ayogera Luwarabu okitegedde bamanyi bulungi oluzungu boogera bulungi era wosanga tamanyi bulungi afuba okulaba nti akunyonyola n'okitegeera my brother waliwo yambuza my brother coming you ngamba ategeeza ki ngambuza wajja ddi coming you ninga musajja abuuza ki ngamba you yes coming you ngakunyeyo myaka kiwajja mwaka najja mwaka ki nga musajja ategeeza ki kati we ngamba you coming you when yeah Nemugamba okay 20 now my brother you good good no problem this Qatar number 1 the Qatar yesinga musiyo bagaliza ensi yawe abasajja bagaliza ensi yawe nnyo nnyo that's why wofuna obuzibu bwonna no ba approaching bakuwuliriza ensi yawe bajagala nnyo tebagala kifaananyi kyobola ba investinga kinene nnyo mu nsi yawe kwana ensi yawe babeereddewo ebagala nnyo so toyinza kaluzibwa mbeera ng'otuuse mu ggwanga ery'e Qatar kuba Abannayuganda mwe bali bangi n'abantu ab'enjawulo mwe bali abayinza okuyambako okubanga ate otambuza obulamu abakatali bano bo baagala ensi yaabwe bajagaliza nnyo that's why nti bafuba okulaba nti gwe wenna azze mu nsi yaabwe weyagalira mu nsi yaabwe nesekweyagala yenna nti omuntu yenna newobeera toyina mulimu n'osanga omukatali n'omu approachinga of course oba batya olw'endabika yaabwe naye nsinga omu approachinga bulungi asobola okubeera nga akuyambako ofuna omulimu kati nga nze mulimu ogwasooka gye nkugambye gye nakoleranga kisaa kituuka emirimu ne giggwawo ne batugoba naye nga tebanatugobaawo na interactinga nnyo ne buli muntu nze nga njagala nnyo okubeera social nafuna mukwano gwange nga mukatali tunyumyanyumyamuuko awo era we nabulwa omulimu namutuukirira ne mugaba mukwano gwange mbeera weti ne weti nangamba singa waŋŋamba dda singa waŋŋamba nti olina mulimu nandikufunidde omulimu era yanyambako ne mikwano gyange otuconnectinga ku company ey'okubiri gye nakoleramu sokopozinga walina office eyali ekutwala mwavanga ku office ogenda okukola kati ku kampu twali tusula kampu ya office eyatutwala etuddukanya kuba ekimbuzisiza ekyo kimanyi bw'ogamba nti n'emirimu gyatuuka ne gibula ne giggwawo then awe mba neebuuliza office eno eyali ebatwala kituuka kitya nti nno nga watuuka ne ku kiseera nga toyina kaddako of course office y'omulimu gwayo kulaba nti emirimu gitambula bulungi kati twayingira abakozi bangi nga we nagambye kati kampani eno ziba ne target nti emirimu gyaffe gigenda kubeera givuga girunninga for a period of emyezi nga 6 myezi 6 wegiggwako baba balina otema kiri mu system ye Qatar batemako ku bakozi timuyingidde bangi balina otemako ku bakozi in a period of just 6 months bade my contract myaka 2 era contract baya myaka 2 kati gegana amazima agakaawa gembuulira buli muna Uganda yenna osayininga contract ya myaka 2 naye tejja kuggwako oluusi era obeeweddeko oli munnamukisa kubanga companies zino ziba ne targets jukira companies ezimu eziri mu cleaning eziri mu catering industry bagabula masomero zi companies ezenjawulo katugambe company webera ya mmere ng'eservinga ba construction ekizimbe wekiggwa bagera ku servinga tewali webera company nga kyeriko ya ku cleaninga masomero abaana ebawumula mugenda cleaninga wa tewali mu cleaninga bizimbe
kibadde kipya mukola deep cleaning bwe kiggwa okubeera nga ki deep cleaning bwa temulina we mudda. That's why company ezimu zibatemako nega nti ekituufu twali tubetaaga naye essaawa etuuse tulina wakubassa naffe tulina mirimu ate nga company no bajja giwuliriza naye teyandiyagadde bata singa ebadde n'emirimu. That's why bagiwa omukisa ogwo okubanga ebawa omukisa okubagulira tickets okudde waka oba okuwa NOC bayita no objection certificate bakuwayo certificate n'okkiriza okubeera ng'ofuna omulimu ewalala bw'oba osobodde okugufuna. Babanga terminating the contract. Eba terminated of course. Baba terminating so that you're open for another job. If all that fails, ngodda Uganda. Teka mu kifaananyi. Mu myezi 6 nga wajja wasayininga ebiri. Wasayininga emyaka ebiri. Myezi 6 ekyakuleeta okola bwe kibanga kiweddewo omulimu nga guweddewo. Osobola okuddizibwa Uganda. Bulungi nnyo bakoze Uganda. Ezo companies ezimu zikwayo akasenda kasaamusaamu kotandikirako. Bayinza okuwa miliyoni nga 2 bwe company nnungi bakuwa miliyoni nga 7 kisinziira. Babanga abasasulira liri ebbango ebya contract. Twagisasula contract yonna. Era company ntono nnyo esasula contract yonna. Of course nti nayo company toginenya ebe efiriziddwa akasende kekutaddemu. Kwa company gwo okujja obuzi mu Qatar each and every day onaku lwobeeramu. Company ekuteekako tisede kinene nnyo oli mu insurance ekusuza ekuliisa na buli lunaku lwobeerawo bakusasulira. So kyene kyekuteekamu. That's why singa emirimu giggwawo either kutana ofuna company ndala gyokolera oba okuzza ewaka nenkwayo kasenda kasaamusaamu. So wotagenda nga weebalanga ogamba ebiri kiggwa buggwi. Era ovaano ga myaka 2 ndafuna nga sente zange tugambe ofuna kakadde. Noganja kudda n'obukadde 2 kale. Otuuka wayi ne bagamba nti ebyo tukyalinawo twali kusaba ofune company endala bwegaana ngodde Uganda tiketi ebeerawo ya bwereere. So inogenda ng'okimanya ekyo eba etokota era wali bagamba buli ssaawa wali nti wano ennyonyi etokota essaawa yonna buli nsobi gy'okola eba etokota. Ennyonyi wali kyalayisi nnyo. Ennyonyi kyalayisi nnyo nti gwali ali wano gwalaba ennyonyi nti ya bbeeyi naye wali nti ennyonyi okuwa tiketi kyalayisi nnyo kwawula kati gwotukaisa n'olaba nga weeyagalidde osoogirinnya nti njagala ennyonyi mwezi gujja girinnya ogirinnya kubanga yalayisi. Funa miliyoni ng'emu kitundu ng'ogigula miliyoni emu kitundu tiketi n'oddako ewaka n'oddayo layisi. So bale ennyonyi kya bulijjo bantu balinnya ennyonyi bulijjo. Wokolera ensobi nga kuwa tiketi yo dewammwe tunajja kukozesa. Kale kati obadde onyonyola ku kyokubeera wali tubadde tukyali ku kya ofuna mukwano gw'omukatali ng'ebintu bikwonooneseeko. Mwali mumaze myezi 6 nga gye mumanyi? No, twali tugenda almost 1 year naye nga mulimu bali myezi 6. So ngenda mu approachinga of course osooka tagalamuukaawo osooka noonoonya almost mwezi nga 2 tunoonyeza emirimu tunoonyeza babbye ssente transport kulya of course obeera tukyakola n'okulya gwaba yeeriisa mu companies ezimu kuli expensive toba nakyakola kubanga weetaaga okubeerawo todda Uganda osooka n'olaba Uganda gy'odda nga naye embeera egenda kunyiga of course omanyidde embeera y'awali n'ogamba kannemezeemuuko ate ffe twagamba okudda Uganda kambeere wano njiribe nitubeerawo nituyiriba tunoonyeza company tukoze ebicuba zinagenda mu construction nitukola ku bisaawe bya Aljanoob apartments ezo nitukola construction eyo nkokoto deep excavation kusima ekinya ekinene nnyo. Of course manual deep excavation si machines. Wojjo lowooza lewera kozesa machines naye nga kiri manual tyogenda sima ekinya ekinene nga mukozesa nsuuluulu ezo n'ebitiiyo okusena. Ng'ojja kulowooza nti ogenda mu construction ogenda kubeera buli kimu kiri machinery buli kimu kya machine. No, manual maanyi go gigakweyimirira and you're paid each and every hour gyokola tebagenda kubba kasenteko. So twayiyayiya mu mbeera ng'eyo tutenkanya wano tutenkanya wali buli kicuba ekyabeerangawo kwoza amasowaani ffe twayoza amasowaani mu hotels. Twali hoteli ye Qatar gye sikoleddemu nga hotel nene Hilton, Sheraton zonna buli hotel nene Dusit zonna tuzikoleddemu. Branston twali twagala kulemezaamu funamu kasente funa company ndala kati bwe nfunira ekirowoozo bwe ntuukirira n'omusajja ananyamba ningamba kamutuukirire bwe mutuukirira ng'alina deal ya Pizza Hut omutuukirira ngamba emirimu weegiri musayininge
ngendayo nsayininga enkera watu ga mutandika okukola wenti wenyingira Pizza Hut tali kukolera Pizza Hut mukwano wange mukatali yatuconnectinga ne mikwano gyange tali kukola Pizza Hut era wali walungi nnyo tukolera kumala ebbanga okwera nga we nagambye tebinaggwa tekigwa oba wakakola wot mirimu giwedde oba ne targets zaabwe nti buli company erebala World Cup nibo beera disappointed nti basubira abantu bangi ne bajja ne batabeera kubeera nga kitwali expectations twayina abantu bangi sene zigenda beeramu so nga ate abajja si be baliko olaze kulaba mupiira kugenda basulanga Dubai abamu bamu basula Saudi babeeranga ku nyonyi that's why nti enyonyi zatambula nnyo bakola sene nyingi asula Dubai agenda nabo mupiira n'amaddayo Dubai asula Saudi agenda nabo mupiira n'addayo that's why sene zaalimu ntono ekitegeeza Qatar mu kutegeka World Cup yo yali ebaze ebyenfuna automatically mwakimanyi naye ate obuzibu bwe yasanga nti ate abaliraanwa baafunamu nnyo n'okugisinga Dubai yakola nnyo sente mu World Cup oyo ko abantu basula nnyo mu Dubai ale nga si gye yali nyonyi zaali za layisi 6,000 tuwe okujja n'ekuzaayo 6,000 kati ku muzungu 6,000 sente ntono nnyo layisi ate nnyonyi kati ng'agamba ate nsule wano kaŋŋende lumuwa nsule eri so sente zibeera ntono companies ne zaali recruiting abaana zaali nnyingi that's why contract ezimu abaana bavanga Uganda kola myezi 2 3 ku myezi 6 kati fe abaalimu nafe abafuna contracts ezo abaziyingiramu twakosebwa wadde bakayingira mu company manyi ugenda kola World Cup sente mweziri company ya disappointed abantu tebajja ng'erina tema osayiniza myaka 2 bazemu bakutemye nibaga nti bizzeemu ebyakulwanya bizzeemu ng'olina kuddamu buto ate okunoonya omulimu so yembeera gyotambuliramu ekkata sawa yonna biddamu bitokota nyonye beetokota buli kaseera olina kwebeereramu nnyo naye kati ffe abadde mu system tumanyi ng'ejja okubitingamu system nti omanyidde bane mikwano gyo nenga nti kankubire ku gundi akasimu ambulire kiri kiti eyo kankubire ku gundi akasimu kiri kiti eyo muba mu connection akalengedde of course n'essimu nti essimu buli muntu alina essimu kozesa nnyo essimu yo emirimu kwagiri ku ssimu tetumanya gwe kanyina ali e Uganda osooka applyinga okufuna omulimu ekkata ng'okozesa essimu yo era bangi bayingira naye tumanyi nkozesa ya ssimu eno apps kweziri ogenda bugenzi n'onoonya tunyumirwa nnyo TikTok ne Facebook tuwoomera nnyo nze that's why natukezesa ne nga Facebook ansuke njesonyiwemu okuwadde njagala TikTok ne ngamba TikTok njagala ennyumira videos mbeerayo nenziraba eza mikwano gyange baani bonna naye ne ngamba kati nina kubala ki kiddako okusinga okunyumirwa nga sirina kiddako ne ngamba kanyumirwe nga wenfuna ekiddako ne ngamba kati nsinga omulimu guggwawo kuba tolisuwa nti omulimu gw'osayinize contract myaka 2 ogenda kukola for 2 years ne ngamba kambere wano nga nnoonya emirimu ku online mikwano gyange oba oliawo ontalina mulimu kuba tulina groups ez'enjawulo zitulimu eza WhatsApp tulina mu bannayuganda bannaffe ajenaga asiina mulimu ne ngamba nkoze ntyo bayamba kuba nyambye baana bangi kabe munnayuganda kabe munna Kenya kabe mu Somali kabe mu Ethiopia kabe mu Nigeria sisosola kampani si zange zigaba emirimu wabeerawo opportunity yona lwaki sikuteekayo gisirikira era ngamba nti agundi waliwo wano omulimu ogubagaba gezaako olabe naye oba kampani yange ngeri mu recruitinga zijja nga muganda yange waliwo opportunity eno kampani si yange jangu tukole weereza passport yo weereza CV tulabe oba naakuwa kwa kampani zo zibeerawo nga zeetaaga abakozi naye nga teri Uganda nti erina bemanya Uganda enoonya agent yali Uganda okulikinga bannamwe be mumanyi exactly so nze buli opportunity gyenfuna online okwo kwensiiba esimu yange ngikozesa nnyo okusinga kunoonya mirimu kunoonya kiddako kwa buli wobeeramu bwofuna omulimu leero nga gwakadde oyagala ofuna ogwakamwabiri gwotuuka ogwakamwabiri 1.5 otuuka 1.5 wetaaga 1.6 or 7 kulinnyisaamuuko olina kikola otya beera online onoonye emirimu egyo kwegiri mingi naye nga kyoba omanya gye weyongera ofuna sente nyingi bikalubamuuko olina beera mugumu nnyo bajja kugamba mulimu gwa milioni 2.5 nti ogwo ngusobola otuuke nga the whole place like this one ogenda kwoza masowaani nga gajjudde ruumu ennene kati gwe bagamba milioni 2.5 n'ogamba ezo nzisobola otuuke wali nga biralamu
ng'ogenda kwoza amasowaani tebaagala yase yadde sowaani name yadde glass. That's why bagaba sente nyingi. So buli wulya sente nyingi topapa gendayo kulaba nti kangende ku sente nyingi. So konoonyereze. Zibaako ekijjirako. Oyoza amasowaani omusajja buli dakika yalla goyozeza bagajjawo ne bongerawo amala. Kyokka okyalinawo gali amala gotannayoza. Nga bongerawo. Okyali awo seppiki n'azireeta. Okyayoza seppiki ow'olusaniya yoza essaniya. Okyali awo giraasi. Oyinza n'ogweddalu. Ale balina ebintu bye bali ebikwatira ku basowaani. Balina ebintu binyiza emmere. Nakola mu Continental Foods. Of course nakolayo mu hotel okumala ebbanga ndi senior chef. Nabeera senior chef nga nkola mu hot kitchen nga mufumba ebintu bingi. Nenga each and every time. Kino ayoza amasowaani yakoowa. Ate mbu tebalidde beereka ndejje. Omuwarabu ajja ku ssaawa emu ey'okumakya. N'alya paka saa mukaaga ogw'ekiro nga tavuddewo. Ne weebuuza ono alya biki? N'asaba akammonde akasiike n'asaba akaboyiro. Baba akatwala n'asaba lumonde omusiike oba boyiro. Kacaayi fulaska ku fulaska. Enkoko ayagala ensiike, ayagala enjoke eya supu, ayagala limu. Baliira ddala. So olina kubeera ng'oli mukozi nnyo okumalako n'embeera kubanga bo batandika okulya balya paka kiro. Balya n'ennyenje n'ezikunkumuka. That's why abana b'ekiyumba mbasaasira. Olaba ffe bali ebweru w'ekiyumba batuzoganya bwe bati. Olwo bali mu kiyumba Omuwarabu alya. Tayinza zikiza. Paka ng'obudde alaba bumukutte kati alina kgenda bamukubidde essimu. Batamukubira ssimu oba kumugamba kati obudde bweddeyo talekera awo. The whole day yasigala alya. Ate kisukka nga ze ne family. Kubanga bino emmeza babakagijjawo ne bayongerawo ebirala. Ffe twafumbanga emmere ku Sheraton awo. Bamu akafumbawo bati. Ne biggwawo nti twagala birala. Bo tebalina ssente. Gwe wosabira omulimu nga gwakabeeyi omanya akako kawedde. Kawedde mudda. Kubanga twafumbanga ne mufumba 8 hours bagawogera kola 8 hours n'ogamba ezo ntono. Uganda tukolesa 12. Naye n'ovaawo nga tokooye. Anti 8 hours kitegeeza. Ntandika kwemu nvaawo ku 8. Sibwe kiri. Kati oga saa 8 ezo ntono. Ffe twagala tugamba nja kola ne saa 12 fune overtime. Overtime abaayo. Naye ogamba nti bangambye 8 hours nja kola 12. Okola 8 hours ne ziggwako ng'ogamba ne bampa kati mitwalo 10 buli ssaawa siddamu kukola. Ogamba bo bampe na mukaaga zokka. Olanga n'omunana nnyingi ngagala kola mukaaga nti ozikole essaawa zawe ne ziggwayo. Zaddala munana zisinga essaawa z'okola omunana zisinga essaawa 12 ez'e Uganda. Uganda ow'omulanamu. Kambuze teri kongola kibaata. Okongola naye gwe aba yeekongola. Kubanga wogiramu oti ne weebuzaabuza. Essowaani bo basigala baleeta weebuuza essowaani. Era osanga zikulinze tewayagala zikuwoleza. Abaana balina ke bakola. Baagala nnyo beera ku WhatsApp agenda mu ttooyi. Naddeyo ku WhatsApp n'alikoodera. Ate obimanyi. Naye nga yini nabikola. N'alikoodera voice nga bw'akaama. Kati munnange. Ttooyi ebeereddewo abaana bangi. Abaana beekuka mu ttooyi. Nnyo. Ekibaata gye baki. Era omwana ali ku ddungu nga tamanyi ttooyi mugaso gwa ttooyi. Nze ngukunyumiza. Oyoza essowaani n'oyimirira oba n'ofumba oba n'olongoosa. Okumala essaawa nga 3 n'olanga kakutuka. Noga kangendeko mu ttooyi. Nogera mu ttooyi ne beera dakiika nga 4. Naye ng'oli ku WhatsApp muli mutya. Twafunye budde buwummulamu muli mutya. Mbadde ndi busy. Mbadde ndi mu kukola. Nga okuba ndobo. Naye ndobo gwagyekuba. Ate bakuba essimu. N'osanga supervisor omukambwe. Nga supervisor ali strict. Buli dakiika essimu yo tezikira. Anti abana baigane. My friend, where are you? This place need you. Come, yalla, come. Ada abana baiga kadi WhatsApp bazikyuza online status. Kuba boss walaba onuyageze mu ttooyi nga ndaba status. My friend, why every time mobile? No working? Every time mobile. My friend, come, yalla, come. Why using mobile every time? Omanya kawedde mudda. So toyina kongola nnyo. Zo kongola muko naye toyina kongola nnyo. Of course emirimu obuli wokongola. Either okongola banno bagwe yekongola. Kwa bo babera balaba. Okongola lero nencha babera bakulaba. Era obo oli awo nga bagamba mukama wange osusse. Tukuwadde warning letter kasasuka warning letter 3. Nga bakuwa ekipapula nti tukyakweetaaga.
so kongolamu katono bonna babitegeera nti omwana abaakoye abaakubyemu endobo era oba oli awo supervisor najja nakokona kutoye yalla my friend too much sitting sleeping in the toilet anti babeera bakula cameras buli omu cameras weeziri buli omu weeziri teziri mu toyi munda naye nga buli omu weeziri oli abeerawo mazeda kikasatu tafiira mu toyi bayita ne wa security come this side this guy why too much locking toilet security neja too much sitting my friend sleeping toilet this one public toilet not bedroom not restroom my friend yalla so bebe okutwaliza awamu toilet zibeerawo nnyo kulwaba na Uganda so kati wafuna experience eya World Cup pozi ogenda amaka gwa World Cup gwennyini World Cup wa 2022 nenda 2021 nsokera mu Asian Cup fawakola mu Asian Cup naliyo ndoza nayogera kanyo naawe kulaga ebisaawe nga bikyali fresh nnyo nzijukira wampeerezanga buli kimu live on the ground wankubiranga zi video call ezo ngompa buli kimu nga bwe kyali Asian Cup for musokera mu bisaawe okwega bikyali fresh Albert Stadium ngababitegekera World Cup balina obigezesa na Asian Cup so Asian Cup yajja no Arab Cup yajja kubera nga bagezesa World Cup ebisaawe binaamalako embeera y'obudde system buli kimu kinakola nebera successful so far wasooka okukola mu bisaawe nze nayingiraga buli omu nga nina entry nga nina ekipapula kyange nina entry ku buli kisaawe era noba bulumbi nenyingira nembyekanenya buli kimu so nyingira mu Asian Cup nenfuna omukisa nti Asian Cup nakola bulungi nembeera nga ate nnukola ne World Cup basiima era Asian Cup waggwa tufuna ebipapula ebyokusiima tugana ne World Cup katumwetegekere bulungi era World Cup ntufuna omukisa najja era twaliyo njagala ompe full experience eya World Cup nga gwe muna Uganda everything you experienced in the World Cup from the word go World Cup nga sinagenda nnyo mu World Cup njagala kubaza muganda wange Kanaabe Senior Kanaabe yatumbula nnyo Uganda Senior Kanaabe namulaba nga ayambale ekigundi ekanzu eya Uganda ng'eriko ki Uganda langi za Uganda Senior Kanaabe yatumbula Uganda to the rest of the world n'abazungu videos bajjanga bazinemu olwa World Cup lero omuvubuka yakolanga metro Kanaabe n'akaddamu ne katambula ne kabeera viral Kanaabe nga yeewanika waggulu ku bintu atuula akola ki of course twakulinako buzibu bonna so World Cup ayingira okimala abantu baali balowooza Uganda mweri mu World Cup era basinga balimanyi mweri yayibanga kifulanga buli wamu era mwako my friend where are you from abana Kenya bangi from Kenya Uganda Idi Amin Dada bamanyi Idi Amin Dada where from from Uganda Idi Amin Dada too much good Uganda so batwagala nnyo abana Uganda mu World Cup nti opportunities zaaliwo basokera ku bana Uganda connections zaaliwo yagala ngokola talina mulimu yafuna omukusokola mu World Cup kati ngazi yali mu World Cup nti nali mwesonze nnyo nga n'okulaba y'omupiira n'egubeera gumu mukwano gyange baregisteringa kapati gyenkolera tenzikiriza kubeera nga nkola ki ngene mu World Cup tiketi sizaali za bbeeyi tubeeramu na Uganda akulima nti yagula tiketi ku ssente ezize tewabaawo pozi nga avuli direct so mukubeera nga tuva e Uganda tulowooza ogenda gula tiketi yo ng'ojja gulide ku ssente ezizo twatuuka eri ID ze tulina za residence tosobola gula ticket residence ID yo tegula ticket ya mupiira olina kufuna ya muntu mu katali okubanga ate agulira ticket so zabeeranga mwazigula ticket zaali za bbeeyi bannayuganda baali tebabakkiriza kugula ticket ya World Cup ogigula ku muntu obeera ba agents awo abazigula n'abaguza mitwalo 25 okudda waggulu 3 4 45 5 olwansonga nti obalibwa nti oli mukozi lebala tewajja kulaba mipiira lebala ate of course bakusuubira nti tosobola kwata mitwalo 8 gula tiketi ya mupiira ng'ofuna kakadde mulimu tiketi ze miliyoni 3 ofuna kakadde ogula tiketi yotya emiliyoni 3 oganga baga oyagala kufuka mubbi mulimu tiketi ez'ekibinja nti tiketi ogula ya kibinja kiramba ngeri miliyoni 3 ogenda zijjawa group stages miliyoni 10 15 miliyoni 3 nga tosobola zigula oli mukozi egimu gyabeerangawo lwaggulu
jimu gya kiro oluusi olina duty ya kiro ogenda vaota ku duty ogenda olaba omupiira so yali difficulty y'amaanyi eri bannayuganda abasinga era bangi babeerangamu ng'ekisaawe kiri wali okolera wano n'otagulaba nze we nali nkolera ng'ekisaawe kiri wali Khalifa Stadium nga nkolera wano nga nkola kiro ng'omupiira olaba bulabi nti baawo bayingidde nga toyinza sala ng'ofunye n'omukisa okunyiga ku ssimu ng'ogufunye tegerizibwa nti essimu oli ku duty ate ogunyiga essimu ninga okulira nti endulu ogiwulira endulu gyeri omupiira bali muzannya gundi gyali simulabyeko naye nga emirimu girina okukuzoganya so twefiiriza kinene nnyo okulaba emipiira egyo tiketi zaalimu mikwano gyange awo bajjanga basi mutebi tiketi yali esinga okuba eyalayisi mitwalo 25 eyalayisi ng'ogenda kutuula eri waggulu emitwalo gya Uganda 25 eri waggulu ddala ng'olinga alengera buddole wansi olengera katyuni olengera oboyaani shot number 10 oyo Messi oyo shot number 7 oyo Ronaldo oyo gundi awo tubategeera 25 then ticket yali esinga okuba ey'ebbeeyi mu za Uganda ensava mu za Uganda by the kiri mu stages nti group stages yali esinga okuba ey'ebbeeyi yali ndooza nga kamu kitundu group stages then VIP ndooza eri mu babede yali mu miliyoni 3 kitundu just ticket ya mpira gumu ya mpira gumu bwetuva mu group stages ntugenda ku stage eddako eya round of 16 nezirinnyamu eyalayisi ng'oleka emitwalo 45 ey'okuyimirira eri waggulu nezirinnyamuuko stage yatuukanga nga sente zongera kulinnya of course balina abantu batasuubira kubeera nga batuusaawo kati wadde ozza owagira tugamba Argentina tumanyi nti enaatuukawo okwo tiketisa abantu beeyongera obwagazi beeyongera n'okwagala omanya ekyekiddako so tiketi nga zeeyongeramu wezityo naye olwaba booking eddala paka World Cup kugwako nga miliyoni nga 5 miliyoni 10 nga za bbeeyi that's why bannayuganda batono abalaba finals tiketi zaali miliyoni 15 12 miliyoni 7 nga n'okugifuna kizibu tiketi ya miliyoni 7 genda zeteekamu otya nga kizibu so ffe twalaba ku gundi semifinals ze nakoma okulabako tiketi nyifunawo mangu nga asasula oziwaayo mu bulumi obungi naye n'ogera n'okola ki n'ogulaba of course n'emipiira gya quarter finals nalabayo omupiira nemukwano gwe yali akola mipiira egyo naye bali abantu tebatwawula tufaanagana yampa ID ye ng'akola ku kisaawe yampa ID ne t-shirt ye n'eŋŋenda yalina full clearance nga sooyingira nga nze we nali mugoni mu Asian Cup nga bwonna oyitawo kadi akuwa kadi kyenga buli wamu oyitawo buyisi olwo nalo lugendo luwanvu nnyo ntuuka wali nga simanyi nti oyambaliramu t-shirt munda ku jacket ntuuka li omukazi waŋŋamba what is your t-shirt open ngira ndi nga namu t-shirt ndala have you been working here ne mugamba yes madam naŋŋamba where is your t-shirt naŋŋamba let me call alfaza ye polisi yeeri naŋŋamba kaweddemu lero bagenda kunsiba fesi ndala y'omuntu eriko jukira fesi zifaanaganamuuko we bayingiriza wali kaba kaweddemu neŋŋamba kaweddemu of course abantu baali bangi nga yalinga supervisor naŋŋamba toddamu kubyambala ebyo olina okubeera ng'okola ki oyambala t-shirt z'abano teyanfaako nnyo nanga system ogimanyi nagenda bambriefinze muntu wajja tiketi agiteeka wali n'agiscanninga n'ayitamu mutwalo n'agenda n'alaba omupiira omulagirira seat number yeeno ogenda mu stand weziti woyita ogenda muki okulaba omupiira so nagenda ndi well briefed nga manye ekiddako kati awo omuzannyo weguli okulaba omupiira ogwo bantu bamala oyingira ne baggwayo wati wakyali bantu bayingira mu kisaawe niwera just kumonitalinga awo bweru tokkirizibwa olaba omupiira oyingira buyingizi olina access n'ogenda mu toyi okyusizayo bukyusiza that's why nenjira ne t-shirt munda zijjako uniform zaabwe neziteeka mu nsawo nengenda wali nenyingira okulaba omupiira ntuuka ku gundi okuyingira mu kisaawe musajja nga tiketi yeeriwa nenga akaweddemu nenga tiketi yeeriwa nenzira mu toyi wenti nenga akampita ku gate endala ntuuka ku gate endala baŋŋamba alo okolera ku gate ki nga ndi ku gate 42 ne ku gate 8 nenga my friend I call Alfaza nemugano I go back where I'm working from kati mukudda wenti mbaza gap eyitawo okuyingira mu kisaawe nenyingira buyingizi nti nentuula
ntwala kikanga asatu okulaba omupiira kati nfuna omukisa ogwo guyingira mu kisaawe ndabawo gap went babere basumagiddemu nabo break time of course wala break time after half time awo oyingirira omuzanyo gubeera mbaza went ngamba wano mpita tebanengera abajja kundabira nze ndi we Kampala njayitamu ngira nti mbabaza tebasobola kunnengera bulungi mpitamu nyingira nfuna seat number ntuula went Nesit namba kate kuliko omuntu yalina kubeerako abaliko gweweekaza nange mbadde tudde eri batuddewo kati nze ntuulewa of course mira talina buzibu bwonna bazungu alaba waga timu yemu naye gwotuuka ndoga nti ndi mu kifo kyaki nti Mexico yeeriwo wagira Mexico kali kuba enduulu omusajja kano kituufu muwagizi bwaffe ogera olupitoriko tukali Mexico yeeraga wano omuntu wagira Mexico amo Mexico naye teyanfaako nga you'll stand waliwo ojjukira amadaala ago nyini kifo yagaba muyajja yimirira yanga kanyimirire bro sit nomugaba no let me go no sit no problem nenga no kubeera nga mbazaayo akadde mbazaayo akadde nga kandabeko dakika ngana mu 35 then is the yonkole kiteyo ya of course ndabaka dakika ntono nyezo kati bwe ndabaka dakika ntono nyezo yali challenge ya amaanyi nasigala mpulira okuwanka mu mutima pira sigulabye ng'omwagazi w'omupiira ya that's why nasobola okugula ticket okulaba semi-finals nembeerawo Uganda bali mpira kwa Argentina Netherlands nalinga wano nga mu distance ya bigere nga 5 nga abazanyi mpira we bayita ticket yawo yali milioni nga 8 ticket yawo zinafuna omukisa natuulawo wenyini nga Messi mulaba cyanga sanyaza kwe gali kugulu nga mpitako n'agenda nengamba kyekyo kona obuzibu bwe nafuna second half bakyusanga ayiteeri ng'anjagala kyusa ngende mulabira eri ate kati bagenze eri lwaki tagisidde eddala eno so naye omupiira gwanyuma naliyo nnyo nengulaba era nze ngunyumiza ddala ngaagulaba newenzibiriza wenti ngulaba ngujjukira temusajja bwayitangawo ebya screen gwalina okunyumiza ogwa screen gwali gutya fetwalaba live gwali mulala nagwo ate omupiira guno ogulaba live olina firo endala ate kubanga olabanga mutuufu wasamba ati nawe nosamba olabanga mutuufu gwasamba era ati nibamutema ogamba omusajja amutemye mulaba so gwanyuma twaliyo nnyo World Cup Uganda baaliyo ku bisaawe ebweru beera nga baaniriza abantu okusanyusa Bageto Kids nabo bajjamuuka okusanyusa abantu bisaawe World Cup waliwo fan zones nga balagira emipiira gya bwerere bitundu bingi biragiranga omupiira by'obwerere batekayo festivals kweta bayimbi kusanyusa kola mpira ku screens kwaliko enguudo ez'enjawulo nga waliwo screens ez'enjawulo okulaga omupiira abantu bakyagala nnyo ng'ogyeko mu kisaawe ne experience ennungi gye wafuna bannayuganda as a whole ebweru World Cup okuva we yatandika bannayuganda abaali mu Qatar mbeera ki eyaliwo era bo baakinyumirwa era baakifunamu batya okusingira ddala of course akasente keyongeramu ku mirimu egimu waliwo bali ku freelance visa the freelance visa ofuna visa nga gwe asasula transport wo gwe asasula ew'okusulakwo company ina mulimu gwakuwa sente z'okoledde omwezi ne allowances ezo so mu biseera ya World Cup demand yaliwo nyingi ey'abakozi wesanga company eyongeddemu akasente yandifunye milioni nga 2.5 ekwade milioni nga 3 so mu mbeera y'akasente bafunamu nnyo buzibu bwonna akasente keyongeramu nnyo so nembeera yo nga yo nti freedom yaliwo nyingi working hours zaali ntono tiwaliwo mirimu mingi lwansonga bokola nabo benyininyini babosi bo balina olaba omupiira kitegeeza mugenda kugalawo mangu bagende emipiira ne firu eyo nti buli muntu alina firu ya World Cup enjoyment ku enjoyment buses almost ezimu za bwerere metro stations zijjula kulambula bizimbe bipya bisaawe so banyumirwa tele mu Uganda atanyumirwa World Cup atanyumirwa manya nti ku mulimu gwe yaliko bali strict nnyo nga bali very busy bamuzoganya nnyo nange if not that nandoza abatanyumirwa bana abali ba supplying ebyokulya mu bisaawe abo subira ati bafunayo akadda akenye naye nabeera banyumirwa kubanga nti omuntu okuyigira obuyingizi mu kisaawe kyali kyera nnyo ne bala omuntu ajja nti ajja n'agabira juice gwe najja n'agabira oli embeyenge najja n'agabira oli ekyokulya abange yazola bomu ayina access ku buli kitundu
ne mu dressing room atuukayo buli wamu. That's why bola bafuna selfies ezenjawulo n'abazanyi b'omupiira bafunanga access ku buli muntu. Nga selfie babbanga nzigwe. N'okubatuukako obutuusi. Nze nalaba abazanyi bangi. Benalaba baneyima bamesi bani naye safuna mukisa gufuna selfies nabo byali biralamuuko muganda wa biba birala. Then still talking about Qatar. Ebiseera bisinga Abannayuganda abagende bweru naddala bannyinaffe bano abakola obwakadaama bo balina ensi ze batya. Nagamba ogende Jordan awo kabaka weddemu wano waliwe wati Qatar wekituuka Qatar etwala bakadaama. Of course bakadaama bangi mu Qatar. Sure. Nyo zinage naye maiti balimu naye tubalabye bakadaama bangi mu Qatar. Numbers mweziri ate advantage Saudi na neno wasigadde. Yeah. Batambula nti kadama we Qatar afuna sente nyingi ne input abamunjiko bali million 2.5. That's why nti olaba batona abagenda naye nga bagenda nti omwana olabalamu embera gyabadde mu Uganda okwata million 2.3 kuteeka mu agende mu kiyumba agamba ate Saudi byabwerere kirona nnyo mitwalo 5 nga agende Saudi ate Qatar 2.5 sijja genda naye nga mwe bali bangi bawerawerako bafuna off days zaabwe buli week. Tusinkana nabo ne mbalaba nagamba naffe twajja we tuli mu biyumba bangi obalaba mu bana baku byalo bawakabo bomanyi nga mwali akola mu kiyumba so je bali bangi beyagala bafuna off days kasende bafuna kalungi wafunako ko mukisa okubeerako mu bed space nedda tewagifuna zembadde so independent bed space by the bed space mu Qatar ntono teringa Dubai nti Qatar mpangisa partitions room ngeyo nogipangisa nibaga nti mtoro nga 8 ba 5 uli nabeera mulimu n'abafumbo nga ina girlfriend we nasaba bere bonna nibagabana expenses okuzaala bazaala naye byo byeramu kongo zadde Qatar. Of course wozaliyo omwana olubuto duli too expensive nembere mufunye empapula babeeramu ne bazaala nenga biralamuuko kabaka awedde mudda obanga efudde mu nansi bed space nziraba naye siziyingiranga namu nze mbadde nnyo mu companies then nokubeera independent okubeera nga neerabirira batera nnyo gamba nti bwogenda mu nsi eno kukola kuba kungi nnyo bwogenda eno kuba kungi kwogenda eno kuba kutonotono Qatar okugigeraageranya ne wasigadde gy'owulira okukola kwayo kwali kutawa ya kucapa okola kuba kola gawe nagambye saa 8 zokola 8 hours ziba 8 hours omala ko 8 hours duty nga toyogoma kola mulimu mulala gwonna. Bigambo kibyolina eri munna Uganda yenna ayagala okugenda Qatar kola byomulekera nga tuva wano olwaleero ayagala akirowoozaako ayafuna dda passport naye nga tannaba kuba nti biyitamu bigambo ki byomusibirira as we are living this place. Muna Uganda munange wena ayagala okujja mu ggwanga eri Qatar. By the way abantu balowooza nnyo ku Qatar yokayoka. Opportunities nyingi eziri Dubai, eziri Kuwait, eziri mu Saudi Arabia kubanga bannange bangi benda yabavudde Qatar nagende Saudi Arabia nafunirayo emirembe nagende Dubai zo bagamba tere emirimu naye nga bali bangi bagenze nafuna emirimu. So gwayagala okujja Qatar kinyinza okugamba emirimu weegiri naye fuba okulaba nti oli mukozi bonabeera omukozi sente Qatar yagifuna ne expenditure Qatar wojjanga oyagala kuspendinga sente zigenda kuggwako kubanga nsi erimu ebyokutyakala bingi ate eri expensive hotel ngeeyo okusulamu kiri expensive ebyokulya ngeebyo transportation kukozesa Uber biri expensive jangu ng'onywedde omanye kikuleese nti oze kukola sikusaasaanya kuba buli kimu kiri expensive naye nga bw'oba olina passport tolwa genda weewandiise ku company mwogereziganye nayo bajja kufunira visa ojja okole kyenyinza okugamba kuba emirimu gyo weegiri oba katumirako oba otumidde 12122 ube nga tuteekateeka ova wano. Of course ntumirako muzeeyi wange omwami Sembatalo kyadyawe najja nankumbi ne mukadde wange anzaala omukyala omulungi Namubirusaala omumbejja ne baganda bange mwenna mikwano gyange abali Qatar mwenna oli Kanyesije ya Kanyesije erinnya naliyitabula mukwano gwange Kanyesije abaana bakolera ku Landmark mwenna bakolera ku Village Mall bakolera ku Gulf Mall mwenna mbagala nnyo tuli Uganda tuli live so mikwano janga abali mu nsi ez'enjawulo South Africa abali mu America abali Canada abali mu Sweden abali Netherlands tubaagala nnyo mubali nnyo kubanga mulaba agaliwo
Agaliwo jangu o subscribing atana subscribing. Someone was asking nti waliwo abantu abali professional ekata ba Uganda abali professional ngojeko bino ebyokola ebyaffe cleaning bichi waliwo abantu abo nga abali professional abali kata nga mu Uganda nenga alina professional ye jakola. Yeah, gwa ina degree mu oil industry and petroleum. Nkakasa nti wojja n'ofuna omulimu sente zogenda ofuna kiralu n'osinga n'omuntu ali e Uganda ninako gwe mmanyi ng'afuna miliyoni 3 ali mu oil. Profession yonna gy'olina driving profession nga journalism opportunities weziri. Journalism kweli Nagenda ku Bain kwanga nze ndi munnamawulire nagenda nembawo empapula zange eza journalism obuzibu ekyanemesa omulimu ku Bain Sports ogimanyi empiira. Nagendayo bulungi videos nziyina nga ntuuseewo nenjogera n'abakulu ekyanemesa omulimu bali baagala omuntu ng'amanyi ennimi eziri international nga nze manyi Luganda na Luzungu bali baagala Oluspanyolo oba Olufaransa oba Olugermany oba Oluwarabu kwaze ennimi ezitrending nga wali ate Bain Olugermany connecting nnyo Olufaransa. So bangamba genda oyige ojja kudda naliyo nnyo ennambula ne radio nenfuna omulimu ku radio ebyanemesa byebyo kubanga gwe profession gy'olina totya bakukiriza empapula zo bazikiriza ne baziverifying ng'olina ku kyempapula kyokola okimanyi okyekakasa experience videography bw'ojja ku kamera ngeno so gy'operating ne bagamba nti kamera yiiyo teekayo osobola okikola bajja kuwa omulimu lwansonga balaze okimanyi kuba tulinamu abantu abalina profession nga takisomangako ng'olaba ne Uganda ekikulu kya experience ogiyina degree gy'olina ogiyina osobola biteeka mu nkola ebya degree by'olina oli musomesa oli Uganda osomesa osobola osomesa abaana Oluzungu bulungi ne balutegeera bajja kuwa omulimu. Of course profession yonna comes with some good money buli profession gy'owulira bakutwala ng'ekikulu okusukkuluma ku balala. Of course oli asset y'amaanyi nnyo gwe jangu ena profession yo empapula zotambula nazo oba okusookedde mu kiyumba oba osookedde mu cleaning jangu n'empapula zo nkakasa omulimu ojja gufuna n'akasente ojja kufuna kalungi ddala. Okay, omuzadde njagala okutegeeza ku ssomero lya Agape Christian School lino lisangibwa Buwama. Ennamba z'olaba ku screen ez'essomero lino 65,000 zokka z'osasulanga fees. Essomero lino lya Kisulo liva ku Nasare paka P7 Kisulo 65,000 lisangibwa Buwama Katebo Road kilometers 2 okuva ku Masaka highway. Mukwano gwange twalayo omwana ate nga omusingi gwe baliko gwa ddiini badde n'omusajja dakunya black man abadde agenda maaso okuba nti nno akunyonnyola embeera eziri ekata kakasa ofunyemu kyamaanyi nnyo nnyini ddala. Abasiddi omusunsuzi linnya lyange eddoboozi lyataagusemuko. Agaliwo ye YouTube channel, liking a video. Thank you so much.